simanyi oba kyendaba nammwe kye mulaba. Abantu abasinga wano naddala mu Bafirika tulowooza nti abasajja abazungu bo tebalina bintu bwe biti. Wabula kino si kituufu. Abantu bano bwe kituuka ku nsonga zino ate bo balina amaanyi n'okusinga ag'abaddugavu tugamba nti tulina. Bwe bajja nga bawamba ebitundu eby'enjawulo nga ne Africa mw'ogitwalidde nga tebanaatwala zaabu n'ebyobugagga byonna bye baasima, ekintu kye baasookanga okukola kwali kakasa nti batwala amaanyi ag'abo abantu abaabangalyangamu ekyo ekitundu oba kiwandiise bakatonda b'abo abantu abaabeerangamu ekyo ekitundu, era nga kino kye kyabayamba okusobola okutwala ekitundu ekyo. Kati abantu ne beesanga nga tebakyasobola kubalwanyisa, era n'okutuusa kati kwe kulaba nga abantu bano b'amaanyi. Ekintu kino kyava dda, era bw'otunula mu byafaayo bya Misiri ojja kwesanga nti bakatonda abamu aba Misiri, Abaroma nga bamaze okuwamba Misiri baababba ne babezza ne bafuuka bakatonda baabwe, era ne babakolera okufuuka ab'amaanyi. Kati oyinza okwebuuza babba batya amaanyi gano oba bakatonda bano? Nja kutegeeza nti buli bwakabaka bonna boolaba ku nsi, oba buli mu Africa oba buli mu Asia oba buli mu Europe, bonna mukama waabo ali omu era gwe buweereza, lwakuba ebintu bino batono nnyo abasobola okubitegeera. Kati oyinza okwebuuza ani oyo atwala obwakabaka bonna okwetooloola ensi yonna? Kati nange kankubuuze, muntu ki gwe bayita omulangira w'ensi? Genda naawe okole research owuwo ojja kutegeera ani gwe njogerako. Akasembayo, mwenna abaagala okuyiga content creation ojja kugenda ku bio yange, kuliko link ya WhatsApp group, ojja gikoonamu ejja kutuusa bulungi mu group gye ngenda okunnyonnyola ebisingako wano, oba ojja kunsindikira message ku WhatsApp ko enamba yange eri mu bio. Oyo gw'oli mukulaba mukwano gwange era mwesigira ddala, anoonya mulimu. Gwalina omulimu ng'omwagala ojja kunsindikira message kwezi enamba zennyini ku WhatsApp nsobola okutuusaako. Kwebaza olw'obudde bw'owadde okulaba eno video era nkwagaliza ekiseera ekirungi.